Gavumenti etaddewo essonyiwo eri bannayuganda abadde bakozesa amasannyalaze mu bukyamu nga mu kiseera kino baweereddwa n'omukisa okufuna mita empya ku bwereere. Ekisonyiwo kino ekituumiddwa weetereeze kigendereddwamu okulanga bannayuganda abadde boota amasannyalaze mu bukyamu omuli abatalina mita, abalina enju ez'enjawulo nga bakozesa mita emu, abakwata mu mita wamu n'abatalina biwandiiko ebituufu by'amasannyalaze n'abalala abagwa mu kkubo eryo bayambibwa. Ekisonyiwo ky'obadde onywa amasannyalaze olw'okuba mita yali egula buwanana $75,000 n'olwekyo gwe k'okonekitinge oyisa mu ttaka kati bakugambye weetereze bakusonyiye bagenda gwe wanika mukono ogende ewa manager omugambe nti nze mbitadde ebyokubba amasannyalaze bakuwe mita. Bino byogeddwa minisita w'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Dr. Ruth Nankabirwa Ssentamu bw'abadde atongoza gavumenti empya ez'obwereere mu kibuga ky'e Bukomero mu disitulikiti y'e Kiboga. Teeka ekitangaala mu bantu ku layisi kubanga osasulayo $20,000 mita ne bagikuwa ate kujjirako ne units ezisooka z'osasula oluvannyuma. Ng'ali wamu n'akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze ekya Uganda Electricity Distribution Company Limited Paul Mwesigwa babadde ku dduuka ly'omutuuze omu mu kabuga k'e Bukomero we batongoleza enteekateeka eyo. Katunda mmeka kabwere wangi kabwere gavumenti yasasula. Mwesigwa abuulidde abantu engeri gye basobola okuyungibwa ku mutimbagano ng'omuntu akozesa essimu ye ey'omu ngalo. Online omu office yaffe eza UDCL technician waffe omu ku bano najja n'akola inspection bw'aba ayise inspection ne tujja ne tumuwa mita nga tasitudde sendala zonna okujjako zeyasasula mu inspection. N'olw'ensonga eyo tukoze omutendera gwo ne process eno nga nnyangu nnyo. Ategeeza nga bakizuula nga abantu abeetaaga amasannyalaze bangi ddala so nga ne Uganda erina amasannyalaze mangi. Ku grid eya waya busukka mu bitundu 7 ku 100 era y'embeera gye tusanze na wano mu Bukomero nti abantu abeetaaga amasannyalaze bo bangi. Naye gavumenti etutuwa obuvunaanyizibwa nti egenda kufuba okulaba nti eyongera okusaasaanya amasannyalaze mu bitundu. Waliwo omutuuze amuloopedde nga yebagibwako ensimbi okuyungibwa ku masannyalaze nga ne gye buli eno zaaliibwa. Procopio Sirumu yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.